Mugambye mbute munalya. Tetunalya baba. Enjala abolabira wano yatulumye dda. Kale kati mube buvezi baguminkiriza. Anti Nalukenge mukubiddeko na ngamba ava mu salone na yajja. Kyo kituufu era ebya Nalukenge era obimanyi. Era newe bayayidde dda tubeerawo. Ne tumulinda wona waddira we tuliira. Namwe chai bangambye umunyongo budde bugenze sawa 4:05. Zizino ziri mwenda nga enjala ibaluma. Naye baba yenjala teyebereka. Kimuga kalimo temusobola kusiibako nga n'abasawo balagira nti okusiiba waliwo kukola obulungi. Baba sinte tusobola kusiiba. Naye tosobola kusiiba nga ate okimanyi tewasiibe. Ate tosobola kusiiba nga wanywedde chai. Kale. Naye nga ewaka emirimu giri gitya. Bitambula ndowooza bulungi. Biri bulungi naye mbadde nina byenjagalayo nganzi. Kikyate. Njagala kungulyayo ku bugoye bupya buteete nkyuseeko. Ate kati engoye oyagala zaakigwa atagamba nti oba oyagala kgendako wa maama mu kyalo tutambula obeera wano. Nti baba okyusaako nawe ebintu obimanyi. Pozi ngo ngamba oyagala kgenda kulaba ku maama mu kyalo. Baba bye by'okugenda mu kyalo saagala. Naye maama wamuddukirako ddala simanyi ani amuyamba emirimu. Baba sikubya mudduka. Naye kyalo tekisoboka njatuuka yadde mu kunziza mu nkumbi ate kati naawe olaba. Ndudde okukwata enkumbi. Simanyi oba nti agisobola. Kale nkasita bangambye ebibuuzo byammwe essaawa yonna bikomawo tumanye bwe wasomye tulabe oba tukwongerayo oba. Anze nagamba ebibuuzo ebinadda nga wadda mu byakisiri. Osibira wa maama mu kyalo? Ekyo kyo teweeraliikirira. Ba mugumu. Nze ndiko nkushuwa nti ndi ku first grade. Ekyo neesiga. Ekyo neesiga. Kale nja kwogerako ne Nalukenge. Ndowooza tewali kirala. Waliwo ekirala? Naye baba. Nange nsaba ku musaala. Osaba ki? Musaala. Ate gutya. Nalukenge takuwa sente? Nedda tebannampa manje emyezi 3. Mbadde manyi ezo Nalukenge yazikuwa. Tannabazinga. Kale ngenda kwogera naye kasita naye ajja. Gwe ngoye tujjira njaga Nalukenge naye akole ki? Akuyambeko mufune ebyammwe ekikulu sibitegeera nnyo. Naye baba. Wangi? Baba wandibikozeeko lumu. Nongatirawo n'ekyessimu netagayo ku smartphone. Kati essimu ogyagaza ki? Obudde olina akatono tolina bakkubira. Baba sina bankubira naye njagala ku smart nsireyingemu nange ngendako ku Facebook. Nenfuuka sire queen nange. Wanyinaze kulikayo. Kulikayo anti. Ate musaze okutula wabweru. Baddeko nabo wano nga tunyumya mugende mudde ku mirimu gyammwe. Si kibyokwogera mukakugamba kikano katoka. Kulikayo baba. Vuddeyo. Tewali nnyo kyamaanyi mugende ku mirimu gyammwe. Kanso omusaliddeko wano. Omusaliddeko. Kale. Owaayi. Wangi? Naawe ate osaze okutuka. Ate wa munnange enkole kinkusanze wabweru. Ova kulambula KIRIBEDDA. Nva mu saaluuni. Naye kulambula nnambudde ekyalo. Olambudde ekitundu. Leka munnange nkutidde. Naye olayika kati KIRIBEDDA oginsinza. Wawo otomanyi. Mikwano nnina. Totuuka n'okemebwa n'ogaa kanso kankwesimbeko ku kalulu nnyo okukuba akalulu. Awo sinnatuukawo munnange. Nkiga. Bangi. Eviri ziwedde. Banango. Okoze omulimu gw'amaanyi. Nebale kusiima. Okoze neyanziza. Amina. Mukazi gwe ng'olina ekisa. Olina ekisa. Kyova olaba ne bbaawo akwagala nnyo. Akulemerako takuta. Ate naawe omwagala okimanyi? Naawe olemedde kuko wano. Nze bange mwagala. Omwagala nnyo. Banange okoze omulimu gw'amaanyi. Nebale kusiima. Kakati zino enviiri gwe zinakadwa mbeere nga nkomangawo. Ojja kukomawo naye woba okomawo ne ssente. Te sente zaki? Ez'okusiba. Ntonvangamu gye tuvudde wala. Gye tuvudde wala naye kati naakusibanga nviiri za bwereere. Anti kyemba sirina. Mukigaale kate kweyagaliza nnyo nange njagalizaako. Katoyagala nze ndeete sente zaki? Mukiga akuwa ebbaawo. Mukiga wange orandekera 2. Ate zakulekera zakulya gwe mugambe nsaba sente za siba nviiri. Bwanampe enyingi ajja kumpa 3. Ojja zikiriza? Abula mukiga. Kyoba omanya musajja wange mwavu talina
era gombererawo golina okunsiba kitegeeza teri ali bulungi kuba gosiiba ngamba gwe ne mukigawo mweyagala nnyo tweyagala nnyo tweyagala mweyagala yatasaa kuwa sente za nviiri kati mbeere nga nkomangawo mbeere nga nkomangawo ojja kudda nkusibe bannange neyansa kale ate kati olaba ng'onterekerangayo ebiviiri oli bw'ajja kusibanga ng'ofiisaako oluusi bw'aba asumulwa ng'omanyi nze wendi kubanga gye tuvudde wala nja bikuterekera ojja kubinterekera ate olaba ku luno sijja kulwangayo ng'enviiri zikaddiwe sijja kulwangayo kubanga ndaba bikusumbuwa nnyo byo binsumbuwa ebikadde bikusumbuwa kukola bikusala n'engalo kati sijja nja kwanguwanga naye ekisa ekyo olina okukikomya kunze ekisa kyolina mukazi kingi kikomye nga kunze ojja kufa obwavu nemuki kikomye kunze ekyo ekisa kingi nnyo gweoyagala nkoleko ekisa batayagala nkibakole nze kikomye kunze mukiga kubanga ndaba nasa kingi mukazi munange abantu abo balaba tobateekangako ekisa kikome kunze babeere nga bakuwanga sente era nange gwe gwensibira obwereere ate eziwerako tebakuwa busente butonotono obwokwavuwa kale naye banange okoze omulimu neyanza nnyo kale mukiga enviiri zo ziwedde enviiri ziwedde anyumye onyumye enyumye ate oyo baawo mwagale akwagadde nnyo olwakisakyo naawe omunywerereko ddala mweyagale munywerereko ddala nja kubeera nga nkomangawo kale neyanza ziwedde gomanye abantu babasudiya eyo bwafunayo bujambu bubiri busatu bwati ng'akembebwanga ganange nsobola okwesimbawo ojja kunesimbako mwannyinaze nja kukuba akalulu sisobola naye gye bujjeeyo ekyo kankiyesirikire naye ekiseera we kinaatuuka tomanya ku mikwano gyenfunyeyo ku KIRIBEDDA ate ke bamanyi nti kati muva Bulaaya bamanyi nzirina mpitirivu ninamu obutonotono soko mpeyo nange esooka enfuneyo kaawo ku kyokunywa manye nti mwannyinazeera nja kuwa naye Nalukenge bwansangira wano ne bwe mbanga ninamu akatinitini ayinza okumbuuza ayinza n'okunnaanula ati ensingo n'ambuuza gye nzijje naye kati Nalukenge omutyako kyoli mukyala tuwasa muwasa Nalukenge simutya nnyo naye alina engeri gy'atumalako emirembe naye nga simutya simutya ate nno kinkoze bulungi nnyo ne tufuna akaseera kano twogeremu kubanga Nalukenge talinawo Nalukenge yalaze agenze mu saaluuni naye yagenze mu saaluuni ensonga gye mbadde njala twogereko nafunye ekirowoozo bwe nafunye eyo kasente katonotono naye mmanyi kasobola otukolera n'ensalawo nkuweeyo $3 miliyoni 3 z'esatu ozitandikireko otetenkanye ofune ekyokukola naye miliyoni 3 ngenda kukola ki olina okuyiiya kyosobola ng'era nina ne mukwano gwange wali waggulu alina obuyumba bwe yamaliriza ne musabako luumu 2 ddabo luumu nga njagala wano oveewo oddaawo otandika okuyiiyizaawo obulamu Richard bulijjo wankoowa ddala mwana wa mmange wankoowa mu makaago muno ate ntya no osazeewo ogenda ofuna obuyumba ompangisize mbe mu nnyumba yo Richard ekitegeeza bw'obeereyo mu kisenge mumbeerako ne mukazi wo n'otuuka n'ogenda okusasula obuyumba nze nga simanyi kati nkufuukidde omugugu n'osalawo ogenda ofuna akayumba mbeereeyo ate nno bino byenkugamba ne Nalukenge sinnabimugamba tosobola kusalawo gwe nga gwe Richard omuntu omu kati ntandikewa nze ntandika okuwaata nfumbe nze nga nsobola bikola ebyo ani agenda okunfumbira ebyokufumba sibimanyi ani agenda okunfumbira Nalukenge nandeeteranga emmere gye ngenda okubeera naye mwannyinaze tolaba nti ate okaluubiriza embeera Richard nzoba obulamu sibusobola oba ogenda okukola emirimu sirina gyendaga Richard sirina nezo sente zoŋŋamba okumpa oba obusente ngenda kukola ki kutunda manda kola ki
kati kyogamba kiteeso kyembadde ndeese tokisiimye. Ekiteeso si kibi. Bw'oba okoye waka wano ngamba nti mwannyinaze ssente ziizino dinnyonnyonnyoddeyo gye wava naye kitali ekyo nkyali wano. Bw'ova wano kigenda kuba kirungi ku sayidi yo wonye naawe okutabuka ne Nalukenge ate ne Nalukenge asigale mirembe oyiyo obulamu. Sirina gendaga miliyoni 3 wapangisiza akayumba. Richard olina okumanya nti nze ndi mukulu wo. Akaakazi akakwewanya kajja kutuuka enkya kakulekewo naye nze ngenda kubeererawo essaawa yonna nga ndi naawe. Simanyi lwaki nze tondabawo otuuka okugamba mbu wapangisiza ennyumba eyo gisudde nkikoze manyi kusanyusiza. Sirina gendaga. Omuntu gw'oyagala osanyusa ate tasanyuse. Annaye kati oba ono naagenda kunkubira saa mmeka? Kati alina nze mu bipi nga bamuweereze kolomi bbaaka. Kale sisobola gikuba yadde okuweereza ka kolomi bbaaka yadde ka message sigenda kamuweereza kamulinde wanaagikubira wonna oba ssaawa mmeka ne sigenda kukuba kuba bwe naamukubira ayinza okulowooza oba nze ayagala ennyo neera nange n'amala agikuba kyeŋŋenda omukola. Kyokka obwedda yadde ka message tannakaweereza ne bonna abasajja newampitirawo nabannange agenda kungwako. Simanyi yo naweereze bebi kulikayo bannange yewo anti nange ndi mukoowu omanyi ntula ano nga nkooye naye simanyi enkuba ogiraba obwedde etonnya wano wonna naye ebbaati litunuulira eri obwedda oba lyeritonnya olaba ndooza amazzi egabadde gayita si kituli ekyo ekirimu bbaati kituli kitala kituli lyabadde kyateyo tolengera wali wewati wewatonyaawo lyabikuseeyo oba tufuniyo fundi ndowooza onaalabayo fundi e mukiribedda n'asobola ndowooza okulitereeza. Okay. Banaye lyabikuseeyo bubikuse lyabadde liti simanyi nakumanya nange obwedde edda ndaba litonya okukamala litonya simanyi oba kiki ekyatuuseewo. kale nja kufunayo fundi ajja alikomerereyo. Awo no kijja kuba kirungi. Nange nsanze nzikakkanye wano nga ndi mukoowu muzibu ng'olabye. Sewulira bulungi kulikayo olabika okooye bebi nkulaba naye kakirero kondeetedde anti wammanyiza buli woddo dda n'akaveera. Eyo sinakendeeseeyo pozi nja kuwa bwa sente ogenda okagule naye size nakantu konna. Toyina koleseeyo bebi? Obudde badde buyise. Nekyo si kyewunya kubeera byebyo byo wabitandika era. Mukiga ewaka oyitawo buyisi nze kiza wanjisewo yetulisewo ugamba ki Mukiga? ndi mu bwangu golaba ngenda atoddawa noonya mirimu olwokimanyi ku Kiribedda nze nzunga buzunzi noonya mulimu era ogolaba noonya mulimu ampita oba kusitula oba kukola ki kati mbadde nyambuka eri waggulu waliwo omusajja yampise kugenda panga tanulu y'amatafaali era wenveeyo nga nziramu nga ntambula. Mukiga bitwatesa bivaako ate bitwatesa biki tibyakulema ate byannema bitya? Leka nawe jatejjawo obuyayi bw'Abaganda mukulukiza gwe twakanye nga tuli aba basatu gwe kenyini n'obisazaamu kali ng'ongamba nabisazaamu ki tibyakulema. Mukiga ebintu byetwatesa byonna nabikola mzee kiza leka ate kuleeta obuyayi bw'Abaganda mwemba manyi muli bayayi ate muli bafere wamala kunfumbafumba ne mukazi wange n'otufumbafumba fena n'otuteeka wali ndiawo landirodda amanja. Okimanyi najja ewaka nga toliiyo nenkwata sente nziwa omukazi. Mukulukiza ate liddawo obuyayi bw'abantu bwekyana ekito naawe mukulukiza bintu byogera bya kintu kikulu nibyo twateza twali bantu aba babiri nga tuli bantu bakulu kakati bwakyongamba tiwajja waka n'owa sente omukazi ate nze n'otaŋŋamba namwe emitwalo 10 15 mukulukiza obuyayi buni kutuusa waddala ddala obuyayi bw'Abaganda mwabaki gula balandirodi yavudde wange jjo nimuwaka emitwalo egi 3
nga ne mukazi wange wali oloza singa ati yagana tikwata zino sente bazimpa okakaza omukazi yakuwa sente gwe mukazi tuyamba sente oyagala muwayiriza ate muwayiriza ki naawe nekiza ddala woba ndaba nyinza okwesiga ddala ningana kwesiga mukazi wange ne bwoba ofwa nogeza omuwayiriza ati muyayi afadhali bansalako omutwe oli mwesiga kuva kagere mpaka ku mutwe kalikiza woboka kasadaluli wa mazima nga mukazi wange oyagala mufura muyayi osobola ddala kugenda n'okakasa ati wamuwa sente nga wooli n'omukakasa mukiga bw'olaba obwo sente bwe nabawa nyisobola okwayiriza mukazi wo izo sente nyingi gwe emitwalo 15 ogimanyi ewange nze nawe obusente butono obwo obusente bundeetera kwayiriza muntu kwayiriza mukazi nti namuwa sente ate nga saazimuwa mukulukiza woba okakasa tugende omulumirize tugende beera awo netoola eno zigule emotoka mukulukiza ogala kundola mu motoka ate simala akira tula mu maaso ntula mabega tula woyagala ntwalira mu mabega kubala mu maaso ntyayo Ndio angelera wansose waka. Nadeo wano. Nadeo. Kulikayo. Nadeo. Ne kulikayo. Kale nawe kulikayo. Budde. Kwenda weli walati obudde bwayagadde okwonooneka. Nengamba bagamba kanso asuulishira nnyo wakaawe nenga waaye kansibeke wakanyumyeko n'abantu naye ate mwomondeseewo. Kituufu nduddeyo komisari naye ndi sorry. Kale kasito okomyewo. Nkomyewo. Oli bulungi. Ndowooza ndabika nti anyumye. Bannaye walirinze nze naye kugamba oba onyumye kati go neesooka ate. Kati gwe tondaba. Tolabika bubiro akuba empumi. Anvaako. Lindako ndabe. Erina kumwenyekereketa. Nvaako. Katonda watu bwe yantonda. Era onyumye kale. Oli bulungi. Ndi wano lwakuba abantu bembadde nabo wano bonna bakaaba enjala nga nange muntwalidde. Bambi leero nno ndi sorry saakibagaliza. Nange era siri bulungi naye munaye ate oba onookola kinnejjulire. Sikibagaliza naye tugende tulye. Akubanga tetunagenda kulya badde njala kusooka kukubuuza ono omwana akola obwabusigalani Joan angambye abanja emyezi 3. Kituufu abanja. Ng'ate sente nazikuwa. Wazimpa ne kati gwe kanso manyi obuzibu bwo. Tomanyi by'abakozi. Kati omukozi w'okwata sente n'ozimuwa omulundi gumu nti myezi 3 kwata giweze. Ata kyagenda kuwulira. Ne kati bw'anaaweza ogwokuna ng'ate olwo muwaayo ogumu. Mweko omwezi gumu asigaze Yesu sente ze weeziri. Okay. Oba abasiraamu be bakyogera. Baleka batera okukyogera bagamba omukozi asaanidde afune sente ze nga n'entuuyo ze tezinnakala. Siganye muwa sente ze weeziri. Naye mukuumirako kumpi mukuumirako mulimu gwe. Olabadde tampulira luli olumu ng'asinga kuwulira Agnes. Naye ate olwo. Kati ate nze lwaki ozimpeeka n'onteeka ku bunkenge ng'ate togenda zimu. Anti nze mba manyi bwe nino zandoli nga nenzimuterekera. Abula nalukenge kale kyoganze ebyabakoze sibimanyi. Obimanyi naye bino ebyabawaka bino tosobola bitegeera. Naye era wakiri muweeyo ko kasente ke ebe n'ebizibu bye naye abigonjoole. Ngenda muwa omwezi guno. Kale asigaze yendala balance 3. Kale naye ate era newonsangidde wano badde siri bulungi. Ate kiki mukwano? N'ekirala bebi wootabadde waliwo omwami azze wano n'agamba mbu abadde akwagala. Nga njagaza ki? Angambye aveeyo mu KIRIBEDDA. Naye omwami otambulidde mannya ge. Kati ekyo kyokoze nga kibi nnyo naamumanya ntya? Bebi omwami engeri gyazze wano ng'akunoonya kyemanya agenda kudda akunoonya. Abadde ayagala muwala wo n'omukulu Maria. Maria okimanyi buli gy'atulimba. Okimanyi Maria ettaka yatunda tunde. Yalitunda? Bebi omusajja azze wano nga mukambwe muzibu ate nga yakitunda n'amuwa sente n'atulimba wano mbu baamufera.
era omwami azze wano ng'akunoonya mutuule mwogere Maria ayagala musiba n'agamba gwakumanyi engeri gy'oli omuntu omukulu bakumanyi kuno ku KIRIBEDDA kwonna ng'ayagala mutuule akunnyonnyole ogambe muwalawo yamuveeko kuba yamuwa ssente omuze gufiira ku mugumba omuze atutegwa nnyina kyogamba ne nnyina ali bw'atyo nnyina yatemanga amatooke nga ye wakana ag'oku kyalo naye munnange lwali lumu nga bamukwata lubona nga bamundeetera nga nange ntwala nga bamukutte era ogwo omuze gwa nnyina ekitegeeza ne nnyina naye yali mubbi mukumpanya naye omwana oyo Maria tajja kuba mwangu nze ngamba wandibadde omwejjako kati mukole ntya nga ze namuzaala wati wamuwako ebibye kati yabitunze mwegobereko ddala ekyokumwegobako ngenda mwegobako yabitunze takyalina kyayagala kirala kati omusajja oyo kamulinde yankubira essimu obajje era kyemmanyi ajja kudda kuba abadde akwetaaga aneetaaga kati ndooza yingirako mu nnyumba ogenda onaabeko tulabe ekiddako kale naye nkooye okooye nkulaba taata okooye omusajja abadde asanze bambadde ngenda kudda wansi abadde abuddemu era oluno babadde banfulumya mponya oba mbadde naamunnyonnyola ntya kyolwo nteekamu bigoye obanga ne ssente sinnazifuna n'ekizibu ono aleese obuzibu ono atakuba ssimu yaŋŋambye essaawa 6 zizino zigenda mu 7 kati kaziwere 10 sigenda mukwata ndi wano neeteze nyambadde akagoye ŋŋende takuba ssimu abasajja sibaavu nalowoozezza nti ŋŋenda kugonjoola obuzibu obuli wano ewaka naye bulayika bunnemye bikulemye bitya kikyobadde oyagala okukola gamazima birayika binnemye kubanga nafunyeyo akasente nensalawo neŋŋamba ebintu by'okwesikasika wange mukyala wange mwannyinaze mbikooye kati nenfunako miliyoni meka 3 nziwe Agnes agende afune kyakola nga nina ne mukwano gwange wali waggulu mu katawuni yazimbye obuyumba obulungi obwabapangisa nga kyenjagala mukyo agyakoviire wana agenda asula engeri mu katawuni yayiye ekyokukola obe n'emirembe naye abe n'emirembe naye okimanye nti aganye ogambye eki aganye okwate miliyoni 3 ezona ssente nga ziva mu nsawo yo oli mwannyinaza tetubeeko kyetwekolera kulaakulanako nkikola mbadde mmanyi nkikola kulabanga ewaka tufuna emirembe ezo sente oba omuwadde nnyingi mukwatireko mitwalo 10 agende ewa mama mu kyalo omuntu agana miliyoni 3 atega omuweweko 10 anti gwe kwatako 10 olimuwe amugambe genda alabe ku maama ne bwanakubira omuwa ezimukomyawo tozimuwa tojja bitegeera naye kwate miliyoni 3 ozimuwezaaki okwate ennyumba ogimupangisize yaaki osooka otya omuwaliyo sente nga nze ndi wano ate oli awo gwe wennyini waŋŋamba gwe omulimu gw'oyagala ogutandikibwako miliyoni 10 sooka ompeeko ezo nziterekedde nyonoonye 7 ate ekyo kirina kye kiyamba sente sisobola zikuwa nga tezirina kyakukola kati ninalinda mmala okuweza miliyoni 10 nkuwe lumu kansoleta sente akenge enda zissa mu birala ate mu birala biki obulidde omaze oziŋŋamba nti ozina ogenda zissa muki sukulu fees twamuwaayo tetulina kati kitubanja tetuli bapangisa nti landiroodi abanja emmotoka sinfunnamu yogera byonna byoyagala sooka nze ompe sente ezo nziteeke ku akawunti zibeerewo nga bw'onoonya balansi tolako emitwalo 10 oba 5 mwagende wa maama we bwe naafuna ezizo z'oyagala 10 eryawamu njaddikuwa naye kati nkuwa 3 obe nazo emirimu gyange gireme kutambula ng'ate ne sente sizirina kati lulingo obadde ogenda zijjamu oziwa oli kyekibadde kigenda ozitambuza ekyo manye nti nakyo kiwedde nkimaze mbadde nkijjawo manye nti agenze waka wasigadde tolina tabbu okuyombayomba kuweddewo
mpangira nterekako ezo tugende tuliye tugenda kwene kale n'abaana okwedda bakaabe enjala kale soko mpe sente ezo alukenge nze kangende ku dining oba ojja jangu otuwe ebyokulya kansa akasente ako omusajja ono sokwate miliyoni 3 oziwe ekyannyoko nze nga ndi wano oli musajja yabaaki miliyoni 3 nze nga siina wadde ekikulu ojoga